Nga tuvudde tuspeed ya wagulu nyonyo kyenjagala ogamba bannaffe ba King Montage Studios wale nankulabye bagamba batya bano bagamba amuno gwe wena ayagala okukwatira omukolo gwe ayagala okukwatira embaga y'okwanjula kyobokola kikimu kyokka beekwate ku 07002 na 10 41 25 07002 10 oba 07777 02 34 ojja kuba osobola okubanga okolaki nga obeegeka amaaso go ate ojja kuba basobola okubanga bakutusako services zaabwe bulungi nyonyo era bano basangibwa ali enankulabye ku Prime Tower awo ku bitaala bw'otuukawo ekizimbe ekinene kyolabawo awo kyoba oteebeddemu ddala ku bitaala kuliko abakazi balungi babiri era beba bakuba ebifaananyi so beekwate bannaffe ba King Montage Studios bajja kutuusaako services zaabwe bulungi nyonyo so kyokka munnange ne wano wenyini bannaffe abagalireewo Arts Furniture nabo basangibwa awo enankulabye bateekamu akasente okulaba batutuusako entebe ennungi nga zino ziba zetukolerako era nabo beekwate munnange bajja kuba bakutuusaako obulungi obutagambibwa batunda entebe buli kika kyonna okuva mu nsi zonna ate nga babeera bakolaki baba bikutuusaako mu ngeri ya malidaadi sana so beekwate bajja kuba bakolaki bajja kuba bakutuusaako services zaabwe bulungi nyonyo eyo nga tuvuddemu ne tweyongeddeyo happy birthday eri omukulu amanyiddwa nga Kasuku Wazabanga Semangengene negwe Kasuku nga alina amanya mangi Kasuku Wazabanga Semangengene omusajja asinga okwambala t-shirt eziriko ebigambo ebisinga okuba nga bikyankalanya ensi Uganda sente zizo ziri ennyo simanya sente otazikola ki tozifuna kwega ebifaananyi ebyo nga babirawo omukulu ono yawezezza emyaka 3 bweddu era nga munnange wenjogerera wano wennyininyini omukulu ono amanyiddwa nga Kukuwazabanga wetwagezaako musanga nga bawali ku Serena wakolera ku Dembe FM bagezaako muyira amazzi ku macanga yakava ku show era bamaze omunaaza amazzi omukulu ono ng'ayambadde ekisaati kye ekya red ekinene nnyo n'agamba me I didn't look like this nga nkyasomera I used to be like King Smith nga nina nga nakolamu nga nina bimaso nga ne 6 pack ate by then lumu njabalagako ku 6 pack zange mulinde kwato ngenda gendako eyo ku vacation ne mukyala wange njabalaga ku 6 pack omayiro lesa agamba sina 6 pack njazikulaga sebo olabe 6 pack otegeere muno abasajja nga ffe twakolamu kati anyway omukulu Kukuwazabanga twamubuuzaako ku mazaalibwa ge biki bye yakozeewo nga ye omuntu myaka 32 awumula ddi media kuba Mr. Moshi awumudde media ne tumubuuza ne ku bibuuzibuuzi ebigenda mu maaso olwo ekibuuzibuuzi ky'emmeeri ebadde kigenda mu maaso mu ggwanga emmeeri y'Abamerika ya parking wali ku mwalo side ze Kenya ate ne tumubuuza kyokka ne tumubuuza ne ku bigenda mu maaso mu bulamu bwa mukyali we Bobi Wine ne Chameleone ne Bebe Cool natugamba yatubulidde ku motoka y'omukulu amanyiddwa nga Bobi Wine seyokayoka n'atubulira ne ani yagikukusiza okulamu najeeta mu ggwanga lya Uganda not only that still nagenda maaso n'atubuulirako ne ku motoka eno biki ebigirimu munda abasingadde bakuba ebifaananyi simanya eno V8 simanya amadika simanya bwe ewuliriza ekikompola nga kijja neebuuka mu bbanga ebibuuzibuuzi bibadde bingi ngaemumanya bya booda naye omukulu Kukuwazabanga yayongedde otunyonyola kitegeeza ki eri eggwanga lya Uganda natujjukiza muno Bobi Wine y'omu ku abo abakulu abasooka okuleeta Escalade wano mu ggwanga lya Uganda emotoka emujijjukira bunnyo y'omu ku bakulu abasooka okugula mu bayimbi abasooka okugula Tundula so era y'omu ku abo abasoose abayimbi abasoose okuleeta amadika mu ggwanga lya Uganda kati kansooke kutuuse ku Kasuku then tukuma tugenda kwatugerera mu maaso namulabala manyo my name is Awadde King himself mujja kunsonyiwa namukasenyiga yensonga ate eddoboozi yange muliwulira wetu naye nga tudduka speed yayinyo okuba muntu batusaako amawulire wano mu ggwanga lya Uganda so mwegendeeze nnyo abafere batabuse mu ggwanga lya Uganda kuba poliisi nerera erina beekutte abafera dola n'okukuba dola z'ebicupuli naye tetujja kugendayo kyoyinza okukola kikimu weekwate bannaffe aba King Montage Studios wali enankulabye ku Prime Tower ku level 3 edduuka D04 ojja kuba obasangawo bulunyo baye nga bakutuusako services zaabwe emikolo okwanjula birthday party kuyinjira bulk SMS bagala sindika message za mikolo nabo bakikola bulungi nnyo okulaba muno services zikutuusaako katugende wa Kasuku Kukuwazabanga Semangengene then tukoma tugenda kwa tugenda maaso namuli amalamanyi nnyo tovaawo. Thank you very much. Myaka 32 osobola okumanya 35 nze manya 32 naye byonna bikola gwe gyompa gye ŋŋenda nagyo gwe bw'oŋŋamba nti Kasuku giryana era nze ŋŋenda nagyo sina buzibu myaka naye nga bembadde ŋŋamba bali abalala nti kati ekikulu kya yonna tekikyalimu ekya osaze emyaka oba togisaze batera kiteeka ku bantu abatalina kye bakoze okitegeera be batera osala emyaka oli n'agamba bennaga nti nina emyaka 4 ng'ate sirina ke nneekoleddewo okitegeera kyavula abagagga ye akugamba mu 50 years gwate n'ogamba musajja alina emyaka 5
nga naye togimuwa ngolooza ayinaana. So kati question y'emyaka yaawe weyawukanira, but I'm 32 as per what I know, the rest yeah. Iye naye kati tondaba wano oli mukunzijako interview. Abamawulire bangi bali mu myaka 25, 28, 3 tobagyeko interview. Nkoze erinnya ye capital wange asooka nti Kasuku. Nina wennyingira nga sikonkonye. Nina social capital ku linnya eryo. Ebisigadde bijja byokka. Yes. Ebiri mu ggwanga mbiraba. Ani? Anti n'emivule yeeyita president. N'emivule yafunye emmotoka. Kati ne Bobi Wine yafunye emmotoka. Balamu agezaako kuteekawo diversion kukyusa biboozi. Ekyo kyo kirabwa n'omuto, which is okay because challenge eriwo ku bantu abawagira Museveni ne NRM saawa eno. Pressure nene. Okitegeera. Pressure nene ate abantu abandi babakoledde babakubye abalala tebabasasudde. Nze n'abantu be NRM bangi tubadde tutudde wano badde tobiraba. Abantu bedda tobalaba nga bajja bagenda wano nga tulina tamane mirundi wano. Naye problem eriwo nti waliwo abantu abeefuga ekintu kya NRM, abeefuga President Museveni bo balowooza be bagezi, kati bagenda ne bafuna ssente. Mufo kyogamba nti kandyeko 30%, 70% ekole. Ate baagala gwe agenda okukola olye 30%, bo balye 70%. Kati abaana kye baasazeewo baba baziridde ebintu byabwe. Ne baga nti mubeere nabyo. Kola ebintu Bobi Wine byakola. Abantu bangi basobola obikawuntalinga. Okitegeera. Naye gwe weebuuze lwaki teri bavaayo kukawuntalinga bintu ebyo. N'aba NRM. Kubanga waliwo abafunamu nga bo tebajjayo mitwe gyabwe, babeera mu zi office mu zi S. Abajja eno ku ground be bavuma ensi beekyawa. Be bawa asatu kati ensanvu baye ne balirya. Bagimuwadde mu State House. Bagimusuubiza. Ekyo twakyogera. Omulundi gwe yagenda osisinkana Museveni ogwasooka bamusuubiza emmotoka, ne bamusuubiza ennyumba ne ssente enkalu. Ne wabaawo abaamukubaawo. Ojjukira story yajja simanya ente, simanya sizize, faamu si ye bla. Be yafuna omukisa okuddayo wano ne bafull figure, n'addamu n'ajjukiza omukulu nti ebintu byange sibikola ki? Sibifunanga. Yes. Ne bamuwa. However, the question should be, waki bagimuwadde ku time yemu ne Bobi Wine ng'eye efulumye. Kati ekiri kyeggambye nti babeera bagezaako bbika amawulire. Bagezezzaako naye tekyabadde as effective as they thought. Okitegedde? So ne kipaasinga. Yes, sir. Kati emmotoka ya Bobi Wine eyo nina theory ebbiri, very credible theories. Ne story ya Daily Monitor leero gye runninze, but I was the one who broke that story yesterday on my morning show. Abantu ne bavaayo geno nnoonyereza. Theory emu, mu URA ebalaga emmotoka eyo yasasula omusolo oba yafuna number plate nga 12 January omwaka guno. Now, abantu bali mu security n'amu mu URA inside, bagamba ku kampuni zino ezireeta amamotoka, va ku bano ba JP Forward baani, zino ennene nga bolaba Isuzu, Toyota, ani omulala awo, Benz, bano okitegeera, kwe kuli eyaleeta emmotoka eyo. Eyo theory emu n'agireetera mu mmotoka ezo ennyingi ze baleeta, okitegedde, n'agikiriyalingira muli, kati ono ye n'asasula busasuzi ki? Eyo theory emu. But of course amazima tujja gama yasunawo later, investigations zatandise dda. Theory ey'okubiri, waliwo omwami bamuyita mukunoonyeza wano tofaayo ogenda kumufuna bulungi.
bamuyita Faizo Khalid. Nti emotoka eyo yaliko number plate za Kenya nejja mu November under the names Faizo Khalid. Era nesasula $8,800 ng'omusolo. Kali number plate ne bazikyusa wano mu January. Kitegedde Bobi Wine. Yes. Kati yo ye theory eriwo. Ezo theory bbiri ze nakawulirako ezikwatagana n'emmotoka eyo. But bw'oba osomedde Monta wa leero bagambye investigations have already commenced. Era n'ono gwe nkugambye bamuyita dda akole statement into that effect. Okitegedde kye ngamba? So anytime the truth will come out about how the car got here, but that is not the problem. Ekirungi kiri nti tewali agamba nti emmotoka teyasasula musolo, emmotoka yasasula omusolo. So the owner agiina mu butuufu okujjako nga waliwo etteeka lyamenyeza lye tutamanyi. Andi kati nze emmotoka nnyiniyo yagambye eri Amadi teyitamu masasi. Kisoboka nakyo technology akuze. Because you see kati ezo emmotoka zibeerako cameras. Now, question eriwo, depending on the technology of the car, camera esobola kuba ku kiwanvu ki. Okitegera kyegamba. Ezo sensors mweziri. What I don't know if the car can sense nti waliwo ayina emmundu ayagala okutta. Oba nti waliwo ab'ebijambi abaagala okukuba. But with the cars having sensors, nina actually nze mwennyini nina kayinako. Bakateeka mu motoka kaweka alarm. Naye oli ayina app. Oli ne bakwata bukwasi ku motoka yo ekulaga nti awo naagikutteko ku side eno beeti ali mugezako gisumulula. Kati gwe wano either you trigger the alarm oba ovaayo ogendeyo emmotoka yo weekola ki. Nakayina muzimu ku motoka zange ze nali nnina. Hariya kagundi bakateeka mu buteesi kabeeranga ka alarm system. Kati bakateeka mu sim card. Okitegedde? Kati sim card eyo obeera olina ogiteekako data buli mwezi. Oba okitegeera? Kati app n'ogidownloadinga oba bagiyita ka track oba biki nejja ku simu yo. Kati keeko ka app keekamu kabeeranga mu motoka nga oli osobola okuba eyo line n'owulira abali munda kye boogera. Kuba yo automatically yeekwatirawo. Kasita ogikubako nga yeekwata. So si kipya. Technology akuze. Ebintu byetwalowoozanga nti tebisoboka kati bisoboka with the technology. Of course waliwo abajja owakana ne one day one time you wake up n'okiraba. Naye kyengambye kyesitamanyi oba kiri kye bagamba nti esensinga danger kituufu ekyo sikimanyiiko. But if indeed it is an armored car like the owner said, then it is a very nice car. Yeah. Yes. Naguza mu court of public opinion. Yes. Anti kati what public opinion, court of public opinion could mean two things. Nti aguweereza mu bantu bo beesalirewo. Okitegeera kye ngamba. Court of public opinion kitegeeza nti embeera gikomezaawo eri mu bantu. Abantu bagikubaganyeeko ebirowoozo balabe kituufu si kituufu. Okitegeera kye ngamba. Now, the consequence or the reaction of a person after discussing someone should be the intention. Okitegedde? One, abantu basobola okusalawo ne bagamba we shall not recognize that government. Nga gwe bonoogamba nti nze sijja ku recognizinga government eriko. Kati what recognizing government eriko waliwo ebintu byobeera ogenda okukola. For example, civil disobedience. Abantu basobola okugaana osasula omusolo. Okitegedde?
abantu basobola osalawo nti bakeera ku demonstratinga basaba poliisi olukusa ne bakeera okulaga their grievances okitegeera omanyi waliwo pressure eva mu bantu nga tebakoze bino byakwekalakasa kuba bintu by'abantu byonoona no ne pressure ng'eva mu bantu oba okitegeera kati ne bagiteeka ku gavumenti n'ekyusa oba okitegeera yes wano tubaali tetunnakifuna naye omusajja agamba nti we are sending people to the court of public opinion asobola okusalawo naga nti kati we are going to go the whole country sensitizing people tubanyonyole baatubba akalulu walonda akaluluko baakabba DR forms zino ze tulina obujulizi bwe twali tulina buubuno kati gwe weesalirewo baatubba tebaatubba abantu bagambe nti baatubba kati baba baatubba do we recognize these people what do we do next now that is the court of public opinion and it's very deadly buli kintu wekigenda mu court of public opinion kibeera very deadly kiringa bwolaba omukazi bw'anaayenda omusajja n'agamba nti sigenda kihandolingira mu kooti sigenda mpise famire yange ngitegeeze nti ono yayenze yeesalewo ekyokukola omulamuzi omusango tagaane okugujjayo tasobola sikiwa nti asobola okugaana okugujjayo I don't know simanyi nnyo byamateeka but for me I will go with the natural instinct if you say you don't want something how can they force it on you that is as simple as it gets ogambye toyagala kintu bakikukaseeko batya so I think there is nowhere they can say we are withdrawing I mean we are not going to allow the withdraw omusango gusobola ovaayo however the legal costs that come with withdrawing that case abeera alina osasula naye baagambye nti bo they are not worried about legal costs babadde n'ebikalubo ebisinga ku ebyo bassa abantu babe babasibye bakoze eki so they are not worried yes